empira enatwala okusabuno okuwaza bannayuganda mwenna abawangalira mu ssaza lye bayita Konya. Bannayuganda mwenna ng'owangalira Konya, I salute you. Olw'enjawulo lwakuba nti mbibazizzaako olwaleero mwasobodde okuba nti mwasajjakudde okuba nti kati musobola okwekolera ensonga zammwe era njala obebaza mulimu omukulu gwe mwakola okuza muganda waffe Katonda gwe yatwala ne mbanga musobola okusonda akasente mwasobola okusonda akasente ne musobola okuzza mulambo gwa muganda waffe oyo ow'enkyukakyuka muganda waffe mukama akingirize era akusonye byonna byakusobako naye nga njala okubaza mwenna abafamire n'abantu b'Ekonya mu kibuga mu province gye bayita Konya mu ggwanga lya Butuluki mwe bali nnyo okukola mulimu gwa kusona nsimbi kuzza muganda waffe oyo gwe mutima gwa Sseruganda gwe twatandika mwe bali nnyo mubalire so mwenna b'Ekonya I salute you mwe bali nnyo okukola mulimu ogwo timujjanga okwo bwe nva ngenda genda mu kalowoozo kuba kati speed etandise kati ntandise okucamuka mu kalowoozo ka leero ngenda kusaba buli muntu yenna gy'ali mu nsi yonna osabire nnyo kitaffe jjajjaffe Haji Nadduli era nga njala kutwala okusaba kwa enkono bwe bange eby'omunnayuganda yenna gy'oli mu nsi yonna nga weesobola bwe kiba kisoboka nkusaba okwate ku Haji Nadduli mu mufulumya eggwanga eryo embeera gy'ayitamu si nnungi so mu kalowoozo ka leero ngenda kusaba munnayuganda yenna gy'oli nga wenkanamu mukoze birungi bingi mugabye ensimbi nnyingi naye ekintu kimu kisobola okukuweesa omukisa mu ggulu gy'onooba ogenda gy'otamanyi jjajjaffe oba kitaffe bambi ali mu kusoomozebwa okw'amaanyi nabo bannayuganda mwenna basobola okukingiriza n'okuyamba Haji Nadduli muyambe eno ensi tuyigiramu ebintu bingi nnyo atusinga obukulu kuba ffenna tuyigidde ku ye naye nabagamba enkola ya Museveni akutta emirundi ebiri asobola okukozesa emmundu okutta asobola okukozesa okutokyalinga n'akutta n'ofanga ofuolaba otogera essaawa zino Haji Nadduli ali mu kufa nga alaba ayinza obutamutisa butwanga byali asuubiza b'emmundu naye ekikolwa kye yamukoze okumuggyako omwana we ate n'awamba n'abafamire ye n'abatulugunya nga baba banje emmundu ng'abakubye abalala bakyalina makomera kuba bataddeko babiri kikolwa kibi nnyo jjajjaffe Nadduli ali mu kusomoozebwa okubulamu bwe tuleme kutunuulira nnyo byafaayo bye na kibiina kyabadde awagira kubanga alina ensonga lwaki abadde akiwagira naye ate alina ensonga lwaki asirise so nga tumwetaaga nnyo nga mwonna byafaayo mu kaseera we tulaga tumwetaaga nnyo kuba bano abantu tulina okuba balina otuwulya ki kye baakola so ngenda kusaba mwenna gye muli mwenna basobola okutaasa Haji Nadduli mu ngeri yonna esoboka oba mufulumya ggwanga asobole okufulumako tusobole okuba tumwetaaga nnyo byonna ebisinga obungi Katonda amanyi ku nsi kuno ffe tuli bayise Katonda y'amanyi dulwogera dulo n'ovaawo Haji Nadduli oba yakola ebikyamu mbasaba busabi tubireke tusooke tubitunulirako tusooke tutaase muzeeyi waffe ono kubanga Museveni amutta mu ngeri yo simanyi nti Haji Nadduli akyalina emyaka ebiri mu maaso okusinziira ku trauma oba trauma muzeeyi Museveni gy'amuyisaamu famire bagiwambye baliratives babawambye bataddeko abantu babiri abasigaddeyo nabali makombe bababye simanyi babanje muntu omwana postmortem eganya ofuluma kyonga mu kimanyi bulungi ti omwana battamutte bakozesa dokita okutta omwana oyo kati omwana results za postmortem ziganya ofuluma Haji Nadduli bali mu kumuttekako pressure y'amaanyi omusajja bambi ali mu mbeera etategerekeka so ndoza kati akaddi emirundi 8 okusinga gy'abadde akadde ku mukalowoozo kalyo ngenda basaba omuntu yenna asobola okukwata kwa Haji Nadduli omufulumya eggwanga amufune wamuteeka amukweke mpaka ng'ekyosi kiisi naye omusajja bambi afa kuno ku nsi tuli bayise tewali muntu yandiyagadde kula muntu munne ng'afa byemu ku bintu bitusuulira Haji Nadduli byasasiri byatambanya alina kati mu mbeera mwali ng'amwetolodde buli kasende wa buli nsonda yonna so mbasaba Haji Nadduli wonna buli muntu asobola omukwata kubambya mukwateko bwe tuba kisobola musabira oba mugenda mubeererawo wakaawe okumala ebbanga lyana amala oli omulabu bwe naso musobola okukikola abantu beeruulo otherwise omusajja agenda kweruka nga bomu ku bintu ebitategerekeka awo nno nvudde mu kalowoozo kaalyo ngenze ku kiggula lugi kyaleero alright mu kiggula lugi kyaleero tekigenda kuba kiwanvu nnyo ate tekigenda kwawukanako nebyenjogedde naye ngenda tutandika bwe nti njagala tutandika bwe nti ntera nnyo bagamba enfumo zino nga ntandika vidiyo zino naye ndooza abamu temuzifuna makulu naye nga ntandika njala sooka balaga ka vidiyo kano era njagala Museveni ka vidiyo kano akalabe tugamba Ssebusiru wa Njoka butta nnyinizo jogera nti zo zigenda kuwangalira luddawa kutuyite okwekulira akabazi kugulu yo seriti bahabula tubasema ntano wakale nse zitamu zezide nsanga bisibe ne batuusi banno
mugenda sanga obuzibu mu nsi yonna nga temukyalina musobola kwegeka lubadde okunywa amazzi olw'ebikolobero byemukola ku bannansi ab'okusemazinga Africa muli batono mu nnamba naye mutandise okucunya buli ggwanga lyonna muchunyiza Burundi muchunyiza Rwanda Kongo mugichunya Uganda mugichunya Somalia mugichunya South Sudan mugichunya buli omu muchunya essawa zina abakazi n'abasajja mu Kongo bali mu kufa lwakwagala kweddeza bitundu bitali byammwe Kongo ina kubeera mu Kongo so si batuusi abatuusi balina kubeera mu Rwanda ne mu Uganda muli basenze busenze naye ate omusenze atufuukidde ekiteega eno video ngenda gibala nga ntandika ekigula lugi nga muli ku boda babaganya okuyingira Kongo emundu evuga ne muganya okuyiga kubanga mentality abajjudde abantu mu Africa tuliga dinti tulina okubeera mirembe ne tuyagala fenna olw'obufuzi mwagala okufuga bannammwe nga ate muli batono mu namba kano ka video kengendo tandika nako ntandike ekigula lugi mu dakiika emu then ntandike video kakano wano bana banyanda baganya okuyingira Kongo. Hier après-midi, il n'y a plus de soldats français au Rwanda. L'opération turquoise entamée le 22 juin s'est donc achevée avec le retrait vers le Zaïre des derniers légionnaires relevés par des casques bleus africains. Les Zaïrois qui avaient fermé leurs frontières pour éviter un nouvel afflux de réfugiés ont décidé de la réouvrir partiellement. Le point ce matin avec les envoyés spéciaux de France 2, Isabelle Bechler et Éric Mézy. À chaque mouvement, le cortège s'ébranle dans les bousculades de Nat, Ouacho et Matelas d'hiver. Baba gobe Kongo baba sazeke yo boda tubakiza kudda mukusala kudda wantu bonna nimuganyo tegeera il peut marcher les 12 km on les laisse partir muganyo tegeera on reçoit les ordres de nos chefs et pas n'importe qui peut venir nous donner des ordres ici je représente la CA je suis pas n'importe qui s'il vous plaît ou bien une note spéciale là on pourrait peut-être faire quelque chose. S'il n'y a pas une note spéciale, on ne sait pas. Que les autres ne reçoivent pas une note de leur supérieur, ils ne laissent pas partir les réfugiés. À vous. Aussitôt, un ancien gendarme rwandais, auxiliaire des Nations Unies, tente de mettre de l'ordre dans l'attente et la déception de ses compatriotes. Sigenda gizanya yonna. Naye kana akabonero kakulage nti Abanyarwanda naddala abatuusi akabinja k'abatuusi mu Uganda muli ba refugee naye okufuuka ba refugee ate ne mwagala okutenga over eggwanga ne tukkiriza ne tuli bawa naye ate ne mwagala tumalawo kati ye Kongo bafuukidde ekizibu Rwanda already kitokota si kisaanikire Burundi bwe kiri muganya okufuna amagezi mentality bategeeza nti mulina okusetulingako ewantu wamu mujja kubona ebintu ebimutinkula mu mawanga ge muteetegekedde nze mbabuulira Museveni ne bantu banno omunyarwanda omutuusi agenda kulwako watuuza omutwe olw'obusiru bwammwe kawo mentality n'okweyagaliza n'okulooza mu musinga abadduga babala ku continent ya Africa mwetereze ng'obudde bukyali otherwise ekiri atabale kyekira n'asigadde waka nfundikidde ekigula video etandise before nga sinatandika video eno njala muntagingire Monica Musenero minister wa IT ne science abere ku video eno Muhoozi Kanyiro gaba mhozira ganjabira ku video eno Frank Gashumba kweta ku video eno netagako ani omulala netagako omukulembeza fomondo Bakyagulanyi Center mu kwetaga ku video eno nganda bugisimu fungize ensaba abantu bakundeetere bulambwerembe paka ku video eno netaga abakulembeze banupu mwenna ku buli mutendera ku video njala mbereko netaga abakuli ekitongole kya semwayi ekya ISO n'ekya ESO mbere ku video eno kubanga mwenna mbetaga netaga bana Uganda yenne yamanyi nti ali ku myaka 65 okuddagulu nga bakuba empiso eya senyiga lukoki senyiga lumawogwe nga nayo kuoli namwe bagemeddwa abantu bamwe njagala mbere ku video mbetaga bangi nnyo mushange video eno nga tenatandika bwe bantu benataga ku video ndo konjitandika njagala mugishiyalinga buli muntu afune video eno buli muntu osobola okushiyalinga abantu 10 kuba njagala information ya leero efulume wenagenda okudda kuno kulunengera okudda nga bamaze batula mu mutwe mukimanyi Facebook bajja ko notification bajiri meeting abantu gira bakati fe tulina okukola omulimu gwe buli muntu kushiyalinga buli muntu asobola okufuna video eno nkiddamu muntagingire Yoshete Bahabulwa muntagingire Bonika Musenero Dr. Ruth Achenge Dana Atwine Muhoozi Kanyiro Pama bamemba parliament abanupu abakulembeze banupu ne president wango Munondo Bakyagulanyi Center mugera ku video eno n'abantu mwenna bwanga manyi wagemerwa nkwetaka ku video eno tutandike bulungi nnyo video eriketandike aya katika vudde ko kwanjula katandise ndowooza tutandike bulungi nnyo ndowooza alright ndowooza kansoke bajukize mu katono ambajukize mu katono
kamba jukizemu katono nnyo katono nnyo doza video eno nyinza okubasajja uploadinze wano ne kanji bajjukize mujjukira ng'omugenzi Dr. Sapirian Kizito Lwanga Katonda tannamujjulula Museveni tannamukwatamu navaayo nempa story yonna ekwataga ne Catholic Church mu Uganda nembabulya baani abali recruiting abasajja n'abakazi oba sister ne ba father mu bigo okwetola eggwanga abanyarwanda ddala batuusa bayingira mu bwa father ne bwa sister nembabulya story yonna buli kimu n'ekibabuulira omanyi bannayuganda mwetaaga kujjukiza nnyo ate mwerabira nnyo nembabulya buli story yonna awo ne bagaa ati musajja asaaka naye tugamba nti mpologoma nkadde etegera ku luzzi kuba buli omu ajja kujja okukima amazzi ojja kugeetaagisa omugenzi Dr. Sapirian Kizito Lwanga Katonda n'amuyita abantu bazzuka ne baga tufudde ne mbagamba nti bafaada abasinga obungi nga si Baganda oba nga si Bannayuganda bonna bambega ba iso abala baseemo ne mugaa nti nsaaga lwali tebulibuusa video ng'evaayo faada oyo gwe babalaze yabadde mu Magandula ng'akuumibwa amagye ye Reverend Father Eginia Safari era musajja naye Munyarwanda musajja Munyarwanda era nga baga nti Hector Wanyenga Seminary ye reactor is a reactor of Nyenga Seminary oyo mwami bikamukabenja k'Abanyarwanda abatuusi abali ku lutindo okwera mu Kereziya ya Uganda omu ku bo nenga akabenja kangi nnyo akatenke over Ekereziya kati bulijjo tetubaga mulowooza nti tutusaaga nabagamba nti bwe mba mubuuza nti sitaani yaleka azadde omwana ku nsi temwetaaga kubuuza mwana ki yeyo seeri tibahabulwa olutabayisirwa nsi yaleeta muzeyizedde ensanga bisibwe mutabani wa Karekezi muzzukulu we ye Muhoozi Kanyerugaba Muhoozi Laaga ye muzzukulu wani ba Natasha ba Diana baani bonna bazzukulu ba sitaani tosobola kuŋŋamba nti omuntu individually osobola okuyingira mu komite y'eddiini n'otandika okulwana ne Katonda n'otandika okudigiza abayigiriza babe obakumisa mundu nga babega ekkanisa babega Ekereziya n'ogamba nti gwokyali muntu sitaani yaleka azadde omwana Yoseeri abazzukulu Muhoozi Kanyerugaba Natasha Diana simanyi bonna bazzukulu ba sitaani yensonga lwaki bonna bagezaako n'okwefuna kye batali nenga ate bazzukulu ba sitaani zamutegedde mbabuulidde amannya g'oyo father ka video mwakalabe nakataddeyo so mutegere buli agenda mu Kereziya agenda mu chaachi agenda mu muzikiti ne mu muzikiti gye bali bamaseka nga bambadde amagandula nenga balina pisto mbiwato awo bangi nnyo ku muzikiti gwomugendako kati njagala video etandike bulungi nnyo nga tutandika ensonga zino bulungi nnyo tutandise bwe tuti duli bwe nasaba okukola video nabagamba nti abaana bawambibwa mu Kampala mukono batwalibwa ku training centers ez'enjawulo mu Uganda wepone bweru w'eggwanga bwadde tobibuusa netegeezebwa ku droni zange nti n'ekitali eno okulira n'ekkomera abasirikale ne bamala okuyingira ekkomera baleeta abaana baba trainingira ku kitalya ennaku ezisinga obungi era ne babajja ne babatwala mu bitundu eby'enjawulo by'eggwanga ogenda okulwana entalo za Museveni naddala e Congo ekiri e Congo kitokota si kisaanukire era tekyetaaga kunyumizaako omuntu yenna emmundu evuga ekirako emberenge eza popcorn eziri mu kutulika nga ne buttaweddemu nenga kyebakola omuvandimwe kyebakola M23 ne Museveni Katonda yakimanyi yensonga lwaki atandise okulukulutinga abaana abato babayingiza mu magye okubatikko batwale Rwanda okubatwale Congo balwane entalo ze era mu Uganda yenanga mugado yage nti agenze Congo bamusayininga Congo tira mutereko omusikango budde bukyali kubanga basinga obungi kyebabakola kizibu nnyo era nabategeeza bana Uganda muve Congo budde bukyali mwalowooza nsaaga ekinadire kinava mu yebiraka nze temunenya ntandise bulungi nnyo ntandise bwete bw'obanga oli nnyabo oli ssebo ng'oli mu Uganda buli kitundu kyonna ky'olimu munnanga gwokera ku makya n'ositula engalabiyo n'ogenda ne bakuba empiso nga bakugema ekirwadde kiri ekyasinga 19 munnange nkuwagaabwa okusinziira ku drone zange information gye zaalabyeko sakula eyagabiddwa ku CMY ISO ne ESO econfirminga nti bw'obanga oli myaka 65 kuddagulu nga wakubibwa empiso eyo kisaana ogende olaba omusawo yenna omukyama akuwe ku ddagala eyisobola okunyumunguza obutwa obukuli mubiri ng'obudde bukyali otherwise kyakonfirmingidwa ku mpapula zendalabyeko bane iso drones zampadde mwenna basinga obungi baba ku butwa era mugenda tandika okufa mu nfa ey'ekimpowooze ngera ekigendo singa batandika okubalwala mugenda tandika okulwala endwadde ey'ekikonvuba abala mugenda kutulika butulisinga bomu nga mufa cardiac arrest sina kindi mugenda tandika okugulwako emirembe nga mufa mu mpolampola so I'm here to confirm to you that whoever was immunized please
go and seek further education, further medication. Nenga mugenda kikola mutya. Munoonye abasawo abamanyi ku ddagala eryoza obutwa mu mubiri. Kyetuyita detox, kyetuyita mu luzungu, kyetuyita mu Luganda okwoza omubiri. Nga okozesa either oyinza okukozesa habo oba oyinza okukozesa eddagala lyonna eddala ezzungu bakiyita detoxification ekintu system gye bakozesa okubanga basobola okunuunamu obutwa naye in the simple terms nja kujja ku Sande n'omusawo oli gwe nabaleetako olulumu abakulimu ku ddagala oba engeri gye muyinza okunuunamu obutwa omubiri kino mujja kikola nga n'abaana bammwe mwenna abakubibwa empisa ezo musobola obbawa muyinza okusobola obbakozesa system ey'okubawa eddagala lino nga mubajjamu obutwa gwali okumpi ng'osobola okufuna kye tuyita activated charcoal empeke zibanga manda ng'osobola zifuna buuza omusawo engeri gye zikozesebwamu osobola okuba nga otandika ozimira okumala emyezi 6 mu kino osobola okwongerako amata gali fresh osobola okwongerako ebikola bya muwogo ebyakamulisa ebiri mu kkala 3 eya kiragala eya gold n'emyukirivu ebyakamulisa waggulu bw'obanga tosobola kufuna deactivated charcoal osobola okufuna amanda gennyini getufumbisa ku sigiri n'ogakoona n'ogateekamu amazzi netokosa amazzi mangi nnyo bw'omala n'osengejja amazzi gali gojje mu manda ago g'oboonywa osobola okunywa amazzi ago emirundi 3 olunaku okumala emyezi 6 lyeddagala bali kubuze nja kujja ku Sande n'omusawo oli atubuulira eddagala ky'eddala lizino osobola okukozesa okujjamu obutwa buno so buli muntu yenna ali ng'omanyi nti wakubwa ekintu ekyo gezaako nnyo okwejjamu obutwa mu budde bukya lw'ensonga nti nkonfirmize nti abasajja bano mission yaabwe yali yakola kintu ekyo era bakikola bakituukiriza era abantu bangi bafa mu kimugunyu naye nze bange nti buli muntu yenna ali wakati w'emyaka 65 okudda waggulu please genda wejjanjabe ng'obudde bukyali otherwise wandikifuuwa ng'okizza munda mu ngeri y'emu waliwo omuganda ffe w'omulangira eyava e Bungereza eyafa wiiki ewedde nfunye information endaga era confirming nti omulangira ono yagenda okuva mu ggwanga erya Bungereza which emabega nga tannavaayo yaludde amaze okufuna complications mu mubiri gwe so already kiba kitegeeza nti abamuwakanya okawulire bakamuwera Bungereza agenda tuuka e Kampala nga kamukutula bukutuzi so nyongero gamwe nna bannayuganda abali mu Bungereza ne mu nsi endala before nga tonnalinnya kujja mu Uganda sooka ogendeko mu malwaliro ag'ebbeeyi ag'obuvunaanyizibwa bakebere nga tonnatuuka Uganda otherwise abamuveeyo ku kiyama maze balunga era nkubira omulago okutakungula bannayuganda bali e Bungereza semina ezijja e Bungereza right now sooka okwata omutwe gwo oyinza okuba mu bintu oyagala mulaba well and good it's up to you naye wuliza information gyayogera esobola kuyamba somehow or somewhere tunuulira before Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja tunuulira okuva lumbye before okujja ku social media diaspora yalimu seminars mmeka diaspora yalimu seminars mmeka yalimu functions mmeka nga ziri state funded nga n'abantu betu bagamba nti ono state funded mafia agent nga mumanyi nti ono agent wa Museveni oba ali Mengo oba ali mu gyamipiira oba ali mu gavumenti nga bateeka soko tunemu before Kyagulanyi okujja before mbuyo okujja ku media seminars oba functions mmeka ezali nga mu diaspora kati mmeka ezijja mu diaspora kigendera kikiri mu seminars zino kati ntegeeza abantu be Bungereza before nga temunnakola kintu kyonna babi bowala semina zijja waliwo genda byempuddeko simanyi Mayiga agitegese ye Mengo naye agenda kubeerayo mwegendereze nnyo omusajja gwenjogerako Mayiga temumumanyi ono kasooke mbalaga kiwana ekifaananyi kino ekifaananyi njobide Mayiga mulaba wuuyo alina eggayo bamwita Titus oyo y'omu kubakola n'omukyala gwe bayita Million Black yatwala embassy ezisinga obungi ez'omu Scandinavia omwami ono gatandika struggle yamnima empindi ku mabega naye nga nze mumanyi nti state agent ate musajja munyarwanda era naye nga ali mu Europe eyo gyakola emirimu gyo kati bamala omuwala bamuli ku lootinga akola kuzimu ku embassy za Uganda bali mu Belgium ndozanze kuba ali mu Belgium if I'm not mistaken so bwabanga atudde n'abantu bano ngono state agent Titus ono yankala kati okumala emyaka ebbanga ddene nnyo naye nga nze nkimanyi kuba nafuna information nti ono state agent kati abantu Mayiga badabo kati ono bwategeka pati wane bategeka pati nga bano ko bali kikyosuubira bagenda ngo obutomo genda kufa wuuyo Mayiga kati nembaga abantu mwe musobole okweberera muganya okwebereramu simanyi lwaki mwefulanya abamanyi nga temanyi Museveni waakola agenda batta bamalewo tubagambire muganya okuwulira gwe mulowooza ati buli muntu akusinikira amaanyi oyo ajja okwagala tagenda kwagala
kino kibategeeza tomanyi sitaani bw'ayambala sitaani ayinza okuba yayambala magandula ameeru sitaani ayinza okuba yayambala amasuuti nga goyita sitaani ate si ye sitaani mumanyi sitaani yayambala ngoye enzirugavu sitaani yayambala bubi nedda sitaani ayinza okuba yayambala magandula ameeru sitaani yayambala amasuuti abeera smart 24/7 nga mutemukimanyi njala bakubira omulango takungula please singa tubaga nti ono muntu mukyamu bear with that information okwerinda sibuti ensana fwe tambule galudde gwe gwagitutte gitwale ojja kuwona atagitutte it's up to you kubanga bw'ofa tebaziika munze ate bw'efa tebaziika muggwe it's up to you nekino nkibalaze kibeere ekyokulabirako mutegere bulungi nnyo so no mutegere buli muntu ali mu diaspora South Africa mpuli baleeta ekibooziboozi sima ekya CBS Fans Club n'omukolo ogenda okubeera South Africa mumanyi munaku munaku bw'obanga oli muntu wankyukakyuka togeza n'olinnya ku functionary mu bintu by'emmengo ngeri South Africa kabeere CBS bonna banyampi recently eno function ibadde mu Dubai eyabadde simba bagiyita simanyi bagiyitaani yabadde yeeyo omukulu w'ombwaye Kawoya mwebe yemyuse n'agamba naye abantu bali mu Dubai tubegayiridde nnyo temuddamu kuwuliza bintu byera ku social media information gye babawanfu mubeere ku CBS yokka ku mutimbagano kutubawa information aba bamugambye muli banyampi tubamanyi oyo n'azikira the same people abagenda okugenda e South Africa kati abane babawadde replant bimuntu bulya byonna bifu kitegeeza abantu bamanyi information kati mwena bali South Africa function ezijja zina abantu bezitagetinga mulekera ogenda ku function z'abana abantu basigale waka babere mu kisiiki abantu babagala kife so mwena be South Africa abali mu America ne bongiza bategeeza ne mu Ukraine no mutegere bulungi mwebereremu awo nvuddewo era please abantu be South Africa muno bakajala boyisawo nga sinatandika information entuufu mumpulirize eno message njagala ogitwale oba ogireke ogiwuliridde wuliriza bulungi nnyo recently mbale sara kwogera ku mwami ono naye eno information yange either giwulirize oba girekeewo nzize mbagamba omusajja gwe bayita Frank Bolira ono state agent musajja munyarwanda abeera ku social media state mafia ate nga akolera ESO external ESO ebeera external ESO ye kibiina oba ye agency ekettera Museveni ebweru w'eggwanga external security organization jakettera omwami ono mujjukira bwe bakwata baganda baffe babiri basatu bwe bakwatira e Nairobi kuno omwami ono yaliko Frank Bolira yaliko kwaliko Semwogerere gwe mwala bago bakuba mawuli ento muyekera gwe bakwatidde mu bitundu by'Emityana oba mu Bende Mityana mu Bende mwalimu n'omukulu gwe bayita Bright Mazinga kati abantu bana basatu bonna bakwatira wa Nairobi naye babakwatira Nairobi balete Uganda wotwogerere essaawa zino babagamba nti bwajja okulagira mawulire balaga nti Semwogerere kago bakwata bamukwatidde mu Bende Mityana side ze nti muyekera naye what was the mission behind this omwami ono Frank Bolira akolaga n'abantu bangi nnyo aba position nga temumanyi mbega wa Museveni n'oku attracting abantu abali mu struggle real kajjera bate bubanga olina omutima ogwagala eggwanga era kyusa ggwanga please avoid omukulu bayita Frank Bolira kubanga ESO agent bakwatisa omukulu Semwogerere ono naye njala bagamba nti mwe family ya Bright Mazinga n'emikwano gye muddemu munoonye nnyo muganda amono gyali kubanga information gye mwafuna gye baateeka ne ku CBS okusinzira ku drone zange zigikubyemu ebituli nkiddamu omuntu kuba n'abasatu Frank Bolira alya butaala ng'ate yasika bana ababiri yaleeta bana ababiri Semwogerere kago baali bategetinga go baali babaagala era yali omuntu omutuufu nga yalina ekibinja ky'abantu abatuufu abalwanyi bagenda okununa eggwanga era kyobula ngo baateeka mole nti bamukutte kati mwenda mikwano John Bright Mazinga Juuko ne famire ye muddemu mwetegereze nnyo ababawa information n'omulambo ogumwaga nti gwoyo bwana bajali for God and my country bwana bataliyo the same for God and my country niyo kusinzira ku drones bangenti tegeeza family ye ne mikwano gye baddembe etegereze nnyo ku kiki kye baawulira n'omulabo gwe balaga nti gyeguli sijja kwongerako bingi alina amatu weewulirire era otegeere naye nga mission y'abantu bonna yali yakufuna mukulu ono Semwogerere yali pure blood ng'ayagala change Semwogerere ono gwe baakwata gwe baateeka amawulire yekka gwe baali baagalako so whoever wish to liberate Uganda, please avoid some politicians and some people in Uganda because they might cause problem to you. So Semwogerere was the near target. Era bahamufuna ira mumutekane mawulire. Kati bana basigadde bonna
question mark ne family ne mikwano jono mwami please mugezeko ku verifying otherwise bayinza bakolera ekintu ekitali kituufu tutandise bwetuti kati video etandise malina okunywa ku mazzi kansubira nti Monica Musenero atuuse mujjukire nti omukyalo ono Monica Musenero tugenze ku satellite ngera giyitamu dakiika 3 zokka buli mwogera kuvaano ng'otegedde obubbi buli mu Uganda n'ababbi abali mu Uganda. Alright. Njala mutagingira omukyalo we gwe bayita Monica Musenero, Minister for Science and Technology. Ono si mubbi mulwadde. Alabika ne bwosala eryayo biteeka mu kaveera bulungi ng'osaze empita ndi ajja gibba gitole mu kamoyo sete babiro tabasala mutano akazi ya muzizini nsanga bisibano si babbi balwadde. Tutandisibwe. Mujjukira mbisera ebya lockdown omukyalo ono yavaayo Museveni n'amuwaana nti omu ku bakadazi b'abalungi kumbe y'omu ku babbi be abalungi. Twatandise tutya. Omukyalo no tujjukira mu lockdown y'omu ku baagula emmesse buli mmesse baagigula omukadde 8 kyokka tugenda okunoonyeza ku social media kuno bako Google ng'emmesse egula nusu mitwalo 3 mitwalo 8 ekitono nnyo mitwalo 10 z'emmesse zize yazigula emiliyoni 8 buli mmesse kati mukyalo no mubbi forget kati nga sinatandika mboozi njagala okukwata essimu ye ey'obuyonjo gye tuyita smartphone please genda ku kibanja kya Gola Moses kye tuyita Google teekamu erinnya lino bwe liti teekamu North Drop Grumman Synagogue's cargo space was launched on 7th November 2022. Kanji batere wano bulungi nnyo mugitegeere bulungi nnyo. Erinnya liri North Drop Grumman Synagogue's cargo space craft was launched on 7th November 2022. Kiteeke mu ku Google. Onoonyereze gundi kizungu kye balonkinze kyabadde kyani. Ekyo bwe kivaako bajja kubuulya. Bw'ovaawo genda ku website ya NASA. Osaakinge ekizungirizi kino ekyalonkingiddwa. Bw'osangako ekigambo kyonna ekiri related ku Uganda nti yalonkinze satellite ng'anva ku internet ng'anva ku media kuno genda ko ku NASA website ya NASA otekemo searching otekemo ti Uganda yalonkinze satellite wonna mu NASA yevunanyizibwa mu America ndoza mu jekondoza Russia oba ne China NASA ndoza ediro kuba NASA yesooka okuba nti yalonkinge ebisungirizi bino ebisinga obungi njagala ogende ku mutimbagano gwa NASA ku website ku mutimbagano gwabe otekemo nti Uganda otekemo ekigambo search nti Uganda yalonkinzeeko ekigundi kyonna ekizungirizi nga kigenda mu bwengula ojja kujjombuulire nti lumbu yalimba kati ntandise bwe nti mukyala Monica Musenero tukumanyi nti oli mafia ekisookera ddala njala tegeeza eggwanga lyonna mukyala Monica Musenero lekera okulimba bana Uganda kunemukamo Yoweri Museveni mu ababbi mwadidde eggwanga ne muteeka mu katu ne muliteeka okulinda ebintu by'ekiyenga mu settings ebintu byammwe tukimanyi nti abavubuka basatu basoma engineering era mwabasindika ogenda e Japan okwongera ku bintu bye babisoma nenga tebadde matuka ku level eronkinga kintu kyonna dokkola component neemu ekwatagana ekizungirizi bana Uganda bana basatu bonna bakomye babadde bulungi nga bateredde kolo mwakoledde ebintu bino okukola le fulale wammwe nga mukola ebintu bino by'ekijayi ensi teyategedde nze kanzijimba buuse kati kiri bwe kiti ekituufu kiri bwe kiti Uganda tennalonkingako wadde ekizungirizi ekyeriisi erimu wadde ekirema bano okumanya bana basajja babbi mu ministry ya Monica Musenero ne mu parliament diro bayisa budget ngegenda kwatangana kusindika ekizungirizi somewhere anywhere in the world teriwo one okusindika ekizungirizi bakisindika ne kyokyupayinga space yo mu Uganda tetuyinaamu kyetuyita nti tulinawo station wetugenda okontrolingira ekintu kino kyekisookera ddala tetulinawo control center kati ogamba otya mbu walonkinze ekintu mu America wakilonkiridde mu space ya America nga tulinawo control center kyekisookerako ekyokubiri n'ogamba kigenda tuyamba mu minerals ne agriculture ne science satellite mostly bazisendinga for security reasons ne space okumanya biki ebiri mu bbanga kati gwe Monica Musenero njagala ogende ku video kweri ku YouTube njagala ogende ku NASA ekizungirizi kyebasindisi kyabaddeko bendeweerezi bbiri kwabaddeko eya America n'eya Japan kitegeeza partners ababadde mu kintu ekyo Uganda teyabaddeko omuntu wakola joint partnership ne kulonchidde
ba commentators oba abantu bagenda okulochinga ekintu kino babeerawo ne boogera ekizungiri kino kigera ku mission ki bali abakitaddemu ensimbi bali ba partners era ne bakironkinga ng'ensi etegedde ne ba space engineers bonna boogera amanya bakigendeddeko n'abadde babeerawo n'okukola ekintu kino kyonna njagala obuli okunaku lwalonkiza ekintu ekyo baasomye ku linnya lya Munnayuganda yenna engineer eyabaddewo mu kintu ekyo nga bakironkinga njagala ondete video nga boogedde ku linnya Uganda oba ku Munnayuganda yenna eyabadde ku kisungirizo ekyo nga kwali ku lunaku olwo taliiwo kuba n'abasajja n'abakazi bayaayi kyekisookera ddala kwabaddeko ensenzi Japan ne USA kati bano abasajja okumanya babbi ono Monica Musenero akimanyi bulungi tagendagenda mu parliament asabayo sente nenga sente za mukama oyo sente baabula otabase mutani wa kalekezi ekisookera ddala waaki bakironchingidde mu America ekyo kisobola okusoundinga nti America yeyina system osobola okukironchinga it is okay lwaki tekobaddeko bendera ya Uganda era kwaddeko ya USA na Japan kubanga patana omuntu yenna shareholder alina okwanawunsingibwa ekisooka baanawunsinga ensi mu kironchingidde Uganda to USA patana yabadde Japan bendera yabaddeko ne USA zabaddeko tu ba engineer bonna ba space engineers bonna babasomye tekobaddeko wadde mu Uganda weriise fu tekobaddeko wadde n'omu genda ku Google genda ne ku NASA website okebereke linnya Uganda walonchize ko space yonna tekiriyo awo nonzija nkyabata kubamba ngenda bayisa mbodde ngenda bayisa mbwangu lwaki tewabadde representative yenna kabere minister kabere kubana abane bagante ba scientist abadde nga ba presenting Uganda tiyabaddewo era lwaki abakironchize tebayogedde ku ggwanga Uganda bwembanga mwataddemu sente kati okulya n'okombeso wani kuli wano Museveni amanyi okwetega bulungi nnyo njala kubabuuza Al Jazeera tekwabadde konti Uganda alonkinze ekizungirizo kyonna CNN tekwabadde konti Uganda alonkinze ekintu kyonna BBC tekwabadde konti amawulire gonna agensi yonna tekwabadde byabadde kubukedde NTV BBC NTV BBC byabadde kubanga TV ze bazisetinze bulungi kati ono omukyala kyakoze yadiri ne bateeka tenti ekolo ne bamakinga sure nti bamanyisa bagenda okulonchingirako ekizungirizi kiri ne batuuza abantu mu tente babateeka obulungi nnyo bagabande bonna ne batuuzenga labizaabwe ne bonna ne babatega ekiwande batuula wotuukira okuteeka eggwanga n'abasajja balina family n'abakazi ne basetinga ekolo mu balonkinga ekizungirizi kitwali bendera ya Uganda wadde okuyimba oluyimba lw'eggwanga lwa Uganda tulina ennaku ebyo nga mazo bibabuuza bwe balonkinga ekizungirizi kino mubeera intention as to why mulonkinga ekizungirizi kino ekisooka ekizungirizi bwe bakisindise mba mulina okuba mulina control center tetulina control center kati information mugenda mukuba mugifuna luddawa eri ku kizungirizi ekyekyo so ebintu bino byetaagamu abantu okubuuza lwaki bano abasajja batuuse okusiriwaza Bannayuganda that extent bategedde essajja bagenda okirungi kiranga mu America ne batuuza abantu bonna ku TV ne batuula bulungi nnyo balonkinga ekizungirizi naye nga tekuli wadde bendeweera wadde okwogera bayingirira bonna kaliko wa Uganda tekwabaddeko bonna ne balindirira ekizungirizi nimbo kibasimbula ekizungirizi kigenda kukola ki temusobola kukola mpisa etundula nvunza mulonkinga kizungirizi temusobola kukola jirita mu Uganda mulonkinga kizungirizi temusobola kukola de panado mulonkinga kizungirizi temulina de factory ekola pads z'abakyala bali mu nsonga temulonkinga kizungirizi tosobola kusasula basawo olonkinga kizungirizi sijja kubimanya kangere kuba obudde nabutono nnyo so mulekera okubuzabuza Bannayuganda kubanga minisita Museveni tumanyi nti mubbi nze njala bave batulage kiki bataddeko kuba n'abavubuka awo baade balina obamentioninga singa badde be bamu ku bakoze ekizungirizi ekyo bendera ya Uganda yalina okubeerako bapatana balina obbogera ne baspacingira babadde ku kintu kyabakikoze bonna tekuli n'omu mbonaffe tulina ki tulina eggwanga kati ngenze ku information esala balwisaawo nnyo alright njala tegeza Bannayuganda bonna awo nvuddewo nti nabuno obufere obugenda mu maaso oba ekirwadde eky'Ebola bugenda mu maaso mu Uganda ne bwakiyaaye Museveni anonya mbutya pressure wagisala ateke ebyokwerinda n'obinyweza mu ggwanga n'okuteekawo lockdown bwetogerera essaawa zino nfunye information endaga nti buli ddwaliro lyonna mu Uganda kati omuntu agendayo okwekebeza oba n'okumukebera wabeerawo bbaluwa bbiri naye ng'asayiningako embali ne bajjuzaako endala kitegeeza ku mulwadde yenna kati bagenda mufuula nti mulwadde wa kirwadde kino ekiriwo basobole okufuna ennamba enebaviirako okwagala okuggala eggwanga kibujjawo katono
yensonga lwaki Minister of Education yavudde n'agamba nti amasomero gaggalewo mu wiiki 3 okuva kati nga beekengera okuba nti abaana bayinza okukwatibwa obulwadde buno. Tukimanyi nti ensimbi nyingi zikozesebwa n'okutega obuzannyo batega nti omuntu yafiiridde mu taxi simanyi oli yanogose n'ava wali naye nga bina byakiyaye. Kyekiri emubendeka sana kisa kinegula kubanga abantu babattalunye ne bagamba nti balwadde bakirwadde kino ogezaako nnyo okuteekawo entiisa naye nga kyonna gye kiri nabagamba ekiri ataba kyekiri n'asigadde waka. Muteeke nnyo bannayuganda mu kutiisa naye mujja tegeera nti eyabalula esiridde. Ekyo nakyo mukitegere bulungi nnyo. So nno mutegeere nti babaggala amasomero gano bayinza okuteekawo kafyu bwe bate bamutaddewo bagenda kuteeka bintu ebitiisa musobole okubanga baba berestrictinga ku nnyingiza n'ensaasaanya oba n'entambula mu ngeri yonna esoboka. Awo nawo nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Najja nkola video ne bagamba nti enteekateeka ya Yoseeri n'akabinja kaabwe akabatuusi kakwavuwaza buli munnayuganda wonna w'oli otandika okwera enkuta nga tona okyasobola kujja ssente ne bonna otunze ebijja bya bajjajja bagule pikipiki bajja gitwala era bakulemese nga bakusaba ebintu byebisoboka n'ebitasoboka. Nabagamba nti bajja kikola mu feezezi baali bakisiriikirizaamu naye kati bakizeemu. Olunaku lwa jjo baakutte bodaboda mu bitundu by'emukono Kampala Wakiso n'Entebbe nga wetwogera bodaboda zinatera n'okuwera akakadde ku poliisi ez'enjawulo naye nga baga nti beetaga element driving permit ne reflectors naye nga ate abasinga obungi bonna badde balina ebintu bino. Mission y'abana abantu okusingira ddala bategetinga basajja n'abakazi baganda nti babavuwazizza mu buli kimu naye baganye okwavula bakyakola. Kati balina okukola kwe kutandika okukwatira ddala mu nsawo zaabwe babadde bajja 10 babayimiriza okubanga bakola emirimu bo basobole okuyisaawo ebyabwe baagala. Naye weewuunye obunafu bw'emitwe gino era obunafu bw'omutwe butawaanya bigere. Already Uganda eri mu economic crisis oba eri mu katiwagalo k'ebyenfuna ate n'abantu abasookerwako abandi badde bafacilitatinga economy nga bayingiza nga batambuza abantu okufuna ensimbi n'okugula amafuta bwe bamutandisa bakwata nga mbasaba reflector element ne driving permit which is nti biteekeddwa okubeerawo naye nga n'abiira bakwata. Kitegeeza nti economy gitira ddala nga mukitegeera naye nga mukitegeere nti eno enkola y'okukwata pikipiki z'abantu bonna yemu ku nkola ey'okwenyiisa bannayuganda nkiddamu yemu ku nkola ey'okwenyiisa bannayuganda era basinga obungi batandike okuba nti bava mu mbeera ey'okutandika okubeera abantu bafuuke ebimenke. Naye nabagamba nti gy'okoma okusiba embwa ku lujegere nga togiwadde kyakulya olunaku lwekutula oba lwogita bw'etasookera ku ggwe esookera ku mwana we yennyini ayavula mu lujja gwerya. Kati butyo Museveni mukwate abantu bano abantu mbajja mu business ababoda mbagobye mu business naye ekinaava mu y'ebiraka mujja kyongera okitegeera nti ensi nkambwe. Naye ffe tetufuddeeyo mubanyikize mubanyige anaawulira ng'akooye ajja kubanga yejja mu budde naye mukwejja mu budde bifunga temunejja mu budde ekyokukola mukimanyi nina kembadde nerabidde. Mutandise okulaba abaana nga batandise okwetuga ku masomero. Gino si mizimu nti bukalabanda dedda ezo ze zimu ku side effect eziva mu kukubibwa ebintu ebitategerekeka. Nkiddamu gw'omuzadde ali ewaka monitoringa nnyo omwana bwo baga nti abaana bali mu kubakuba ebintu bino nga temutegeera. Abaana bali mu kwejja mu budde not because balina stress no. Ezimu ku side effect z'ebintu ebyebyo omwana atuuka okuba nga takyetegeera n'asalawo yejje mu budde naye mwe temutegeera bintu bino okunywa nga tubibannyonnyodde bulungi mwe mwetaaga nnyo okujjukiza ezo zimu ku side effect z'ebintu ebyo babakuba. Abaana bajja kudde waka nga tebakyawulira bakambwe nnyo bali arroganti tebaagala kumanya nga beekyaye naye ng'ekimu ekyayisizza omuwa emmere TV agiraba alina ne smartphone naye ng'obwongo bwe mbiri gumuga nti olina okukola ekintu kino kubanga alina ekintu ekimuli munda kibamukuba kimutategeera. Alina ekintu kibamukuba kimutategeera. Abaana bwe bali serious bali mu bagi balwakuba temuwulira. Nali nganya okuzanya vidiyo eno nikanje balage katono nnyo baba kiki abagema babagema simanyi kansa wa nabaana ne babagema nono simanyi lumima mawugwe naye eddagala lyebakuba liggala nabaana lireeta na side effect eyo etuuka okubwongo omwana agenda afuuka ekisolo nga temumanyi mujja kulwa okutegeera enkola y'abaana abasajja lwaki babikola mu Buganda wokka ate nga tebawuddemu nti Muganda buli muntu asangibwa mu Buganda yenna bajja mukola ekikyamu mujja kutegeera nga muzuukusiza engalabi zammwe.
anvuddewo kati ngenze ku nsonga endala njala mutagengere wano Yoseri Tibahabulwa nakakundike yo Museveni Muhoozi Janet James Mugira David Sejusa Mbadi tumukunde mbagala ku video notandise munnange onakula jo lwabadde lunaku lwakubiri wakati w'essaawa 12 wakati saa mukaaga ez'emisana okutuuka ku ssaawa 10 ez'akawungeezi wabaddewo meeting mu refugee camp Entebbe nga bagisula mu bumanyi musulamu Yoseri Tibahabulwa ne mukazi we era meeting eno yabaddemu ebintu bino wammanga naye nga ebintu bino byabaddemu byewuunyisa kati musooke mumpulirize bulungi nnyo mumpulirize essaawa yonna bwe mulaba ku media nga Muhoozi Laaga atandise okukola tweet ezivuma kitaawe oba ezivumaganya regimu ya kitaawe making sure don't share don't comment ekyadde mu meeting eno bagenda tandika okuba nti balaga Muhoozi nti avumirira kitaawe ebikolwa bye oba okuwakanya kitaawe byakola kino TV radio namaba political analysts aba ena bagenda tandika promoting nga nabo bacriticizing ebikolwa bya Museveni oba ne security organism mu Uganda mu talinge ekintu kino mugenda tandika kola Muhoozi nga akola tweet ezivumira kitaawe bikolwa bye noba okuvumira ebikolwa ya kitaawe naye nga ba political analysts ba ena bagenda tandika promoting ekintu kino so omuwulira nga omuvubuka ono against his father. Here is the reason as to why. Nga bwe yakola ekintu ky'okusindika tweet n'avuma abannakenya tasobola bamba mu wiiki emu Nairobi nga kitaawe yamugamba akikole kati kyabakolera nkiddamu tweet Kanyerupama gye yakola ng'egamba nti bagenda kuwamba Nairobi within 1 week yali kitaawe yamugamba ogikola nebakolera bulungi nnyo yakwata video okumala omwezi mulamba ne Kenya yitwalira mu kati the same meeting gye babaddemu ne bagamba tukole the same strategy. Muhoozi atandika Museveni akolengayo tweet Muhoozi agenda against those tweeting avumirira kitaawe kati bano bona ba ena propaganda lisima MK chairman because bicha bona ne media zitandika promoting Muhoozi ekigendera kiriruddawa uliriza mu meeting ere bakitegedde ka video leke bazanyidde mu kigulaluji nti omutuusi watuuse kati abuliddwako ewaka mu kindi mu kibira mu ggwanga lya Ethiopia mu kibuga kiri waggulu ettiguli embira teri bulungi ku side ya abatuusi mu ggwanga lya Somalia embira teri bali bulungi nnyo era bana batuusi mu ggwanga lya South Sudan nabaga ekimu embira tebali bulungi nnyo era bana batuusi ekonge ekiriyo kisa kinegula tebali mu mbeera nnungi bana batuusi mu ggwanga lya Rwanda bibafuga ne basula ku tebuche kubanga bananyini nsi batandise okugulupinga app kyekimu ggwanga erya Burundi mu Uganda kennyini we twaba obubudamu we basitanye nga Sserwajja Okoota bwasinga nnyini mu entannama basse bawamba bakola buli fujjo lyonna nawo bagala nayo sayo nagatandise babuguma kati bagambye tutandise okuluzinga popularity 1 abantu batukoye 2 bategedde ffe baani njagala okwekubira mu ngalo n'okubakubira mu ngalo mwenna benza okusiza okutegera nti Museveni musajja mutuusi munyarwanda kino kitutte emyaka 6 plus nga bannabyabufuzi bonna abadde mu Uganda buli mu yagana okwogera amazima ga Museveni amanyage ensibuko ye obuvubo n'obuddo njala bakubira mu ngalo na okwekubira mu ngalo ne bannabyabufuzi mwe nabavudde okwambula Museveni okumutegeeza ati simu na Uganda please mukubire mu ngalo abasajja n'abakazi ba Henry Tumukunde bakiza Besigye Kifeefe Mugisha Muntu banne bonna bali bakimanyi bulungi nnyo Museveni musajja mutuusi omunyarwanda nga n'amanya gooli gino bagamanyi ndi Yoseri Tibahabulwa Rutabayisirwa but nobody came out to expose Museveni until I myself came out and exposed him. Now wachimanyi nti ensi bategedde nti siba na Uganda basajja batuusi mwekubira ko mongalo kati bakitegedde ntubakoyi yensonga lwaki mulabye oli omusajja omukulu gwe nalinoza nti ategera bulungi eyita Dr. Ruhakana Rugunda bwavudde n'agamba nti balina okuleeta amendment mu constitution okukyusamu nti abantu ba Uganda abalina obutuuze bw'ensi endala bakkirizibwe bafune obutuuze bwa Uganda kina kizanya kubanga Muhoozi akawairo mu constitution si muzaale bwa Uganda nga kitaawe Muhoozi si nzalo ya Uganda takkirizibwa kwesimba mu kifo kyonna
ne Museveni buti bwe kiri kaabere jeneti ka bonna basinga obungi kati bakitegedde tumaze obalabisa siba na Uganda wonna badde bakola effujjo bakimanyi nti essaawa yaabwe esigaddeko akantu katono nnyo balina kukola ki gye baali bagenda okuddukira Congo okuteekayo ensi yaabwe ne tukwata ne sente zibe bazimbe enguudo ekiriyo kifumba mutuko bwe bakikuba oyinza okutya n'okutya ki ekiri e Congo ensi naye balemeredde kyokka nga bakwata sente baziteekayo for the first time njagala kwebaza omusajja wadde simwagala yeeyita wa opposition omusajja oyo Ssemujjuŋŋanda ye member parliament avaayo n'ayogera ensonga ezikwatagana ku basajja bano n'obuyaaye bwabwe njagala kwebaza omusajja gwe bayita Lutamaguzi Ssemakula avaayo n'ayogera ensonga zino nga tazirumye mu ggumba njagala kwebaza Robert Kyagulanyi Ssentamu president wange omulonde mu abasajja basatu mwe bali nnyo mubalire ddala mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulabisa Museveni n'okwogera ebintu byonna byadde byandasirikidde nze sola I can't thank myself or I can't congratulate myself kubanga mbadde contributing towards my country. It's a must and it's my responsibility. So I had to congratulate these three people. The Lieutenant President of Uganda, Kyagulanyi Ssentamu, thank you very much to expose Museveni. Honorable Lutamaguzi Ssemakula, thank you very much. Honorable Ssemujjuŋŋanda, webale nnyo ebigambo by'oyogera kubanga you are one in a million. So mu bantu basatu njagadde obebaza especially mu abasatu mwebale nnyo mubalire ddala nnyo okukola omulimu ogwo gw'okuexposing abantu bano. Kubanga tekibadde kyangu nnyo ku myaka Museveni gyabadde mu Uganda nga buli omu yasirika teri ayogera nenga bonna bamanyi omusajja munyarwanda si Munnayuganda until we came out. Ekinoonyesa sigamba nti nina akasale wanna ekibiri n'empiso nedda ebigambo bino bingi kuba terasobola byogera ate mbyogera ng'ebiri gwe kiruma ne kikuluma ne kikujijiira n'owulira nga n'amatu gakubaluka naye nga akyogedde mwebali nnyo mubalire ddala kati mutegedde bulungi wawe tutuuse kati abasajja bali mu panic ekyabayisiza mu meeting eno kyekiriwa mu meeting eno nakulwajjo mu State House Entebbe ku saa 6 ez'emisana meeting yawedde saa 10 meeting eno yabadde Museveni kennyini Muhoozi Kanyarugaba James Mugira David Sejjusa Major General Mbadi ne Tumukunde kiki ekyabaleetedde okukola meeting eno bakitegedde nti wakali mu kibira gitandise obbawunyira balina kukola batya kyebalina okukola kwe kuza pulaani yabwe gye nabagamba a planned well coup d'etat in Uganda kubanga bakimanyi nti ye system yokka esobola obbawunya naye system eno nze ngikuba mpaka olwali bakomezzaawo pulaani eno ku mmeeza nga baagala coup d'etat ne coup d'etat eno bagenda kukozesa system eri ya Muhoozi okujja nga alumba kitaawe nga ne media ne bapropagandist ba ena bagenda kukola ekintu kyekimu okusupportinga ekintu kya Muhoozi then batekinge step ahead okusetinga ku Muhoozi atekinge over bakwate Museveni bamukwate bamuteke mu under house arrest bamuteke ekisozi obe wantu ne banamuteeka naye nga indirect Museveni yagenda okubanga afuga eggwanga lino nga Muhoozi gwe webiragiro nga batuukiriza ebintu bino byonna so mukitegere bulungi nnyo nti anything happens on social media nga kiri against Museveni nga Muhoozi yakikoze oba NRM bakikoze waliwo plan diko gye bagezaako okuzza naye kino kyogera in advance temujja gikolayo so no mutegere ebintu bino naye nga abantu bano bali backed by Muhammad Nsereko ne Frank Gashumba Owen Twingiri be bantu abali mu kintu kino okubanga basupporting ekintu kino wansi so mukitegere bulungi nnyo nti abasajja batalegedde kati nti ne Kenya gye badde basindisa emize gyabwe nzize mbaga ebintu bya Kenya bino nga mbategeeza n'omusajja y'omu ye master planner what happened in Kenya bagenda kukola bagenda kyusa mu constitution naye siro na kinaba kyangu system bajjawo term limit ne bana Uganda bana Kenya kimwe kibajja kuba omusajja oyo emigo ne tamwanyiza obutagimalaako so ebintu batambuza bwe bitu so awo no yamuvudde mutegede bulungi singa mula ku media nga Muhoozi agenda against his father kubikolo nibyayogera temwebuuza ku media so no awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala budde nga budduka kale kansubenti omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu otuuse ku video eno njagala ulize information eno bulungi nnyo okusokera agenda 20 seconds asatu mpumuzeemu ebiga byenjogera in the respect of our foreign soldiers kitalo nnyo ddala baganda bafona abawambibwa nga tutandika struggle eno n'okulonda nga kuwedde abadde mu safe house ezimu kuza Kibuule ne ezakalangwa ku Lwokutaano no tukubye ennyuma abasinga obungi basaliddwako emitwe era baziikiddwa
Kansoke twale seconds saa 3 zokka. And the respect you can take information eno. Ntandise bwenti. Era message njagala egenderi mukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abawagizi ba National Unity Platform n'abakulembeze mwenna ne bannayuganda mwenna ne bannakazadde mwenna. Kitalo nnyo ddala. Njala otegeeza eggwanga nti abaana abasinga obungi abakwatibwa nga tutandika campaign nejeza komekerezebwa era bano nga bali bataliddwa mu safe houses oba torture chambers eziri mu bitundu birengendo okumenya wammanga ku Lwokutaano oluwedde abaana bano bonna basayiningibwa era ne battibwa. Era nga yawa orders zino ye mukulu Muhoozi Kanyarugaba agamba nti agala okufuga eggwanga Uganda. Kitalo nnyo ddala baganda baffe bano okuba nti battiddwa. Olwokutaano oluwedde olw'ensonga nti abaana bano bagezezzaako nnyo obassa mulayini baganye okublackmailinga Robert Kyagulanyi Ssentamu okublackmailinga Nuupu wepo n'okulyankuzibwa okulya mu nsi yawe olukwe. Abamu nga bali bajjale mu nkuba ne batuuka okubanga tebakyagala kumanya okujjako okuwummuzibwa nga kukwandisinze okubanga bawona obulumi. Abantu abali mu ggwanga erya Amerika mumanyi omusajja ono Kibuule waali. Bwe kiba kisoboka mwandibadde munoonya ku address waali Kibuule asaana kukwatibwa. Mu safe houses zino wammanga babadde abaana bano. Waliwo safe house eri ebibajja eno ng'ebadde edundwa Muhoozi Kanyarugaba ng'era omu ku bantu abadde bagikolamu be Padde Sserunjogi wepo n'omukulu eyita Majambere. Bano bonna abaddemu bonna kapuuti era baziikiddwa mu bitundu by'enjawulo. Ekayunga ewakalangwa mu safe house eno nayo abaana bayo bonna abasinga obungi battiddwa ne bagibwayo. Mukono ewa Kibuule mu makaage ag'obangwe wabaddewo safe house naye abaana bonna bakiriningiddwa bagiddwayo. Ennamawojjolo era nawo no safe house ya mukulu Kibuule n'omutabani wa Museveni nayo bagiddwayo. Drone zange okusinziira ku drone zange amaka ga Kibuule nago mbategeeza nti nawo mubadde mu safe house era naye abaana battiddwa bonna babaddemu. Kati abaana abadde ewakalangwa abasinga obungi bonna basuliddwa mu mugga Ssezzibwa era nga struggle ewedde nga tufunye obwetwaze mu ggwanga Uganda. Ngenda kusaba ekibiina ky'ensi yonna ekya UN, ngenda kusaba ekibiina kya International Human Rights Commission worldwide, ngenda kusaba EU ne bannayuganda mwenna tutandika okufeffetta omugga Ssezzibwa ogutandikira gye gukoma. Engomba z'abaana abatamanyiddwa muwendo ziri mu mugga guno omuyitirivu naye ng'omuntu alina osooka okukwatibwa ye Kalangwa wepo ne Kibuule. Abaana badde mu safe houses z'omukulu ono Kibuule ziri Mukono wamwe zibadde Nnamawojjolo ne makaage ag'obwebange. Abaana bano basinga obungi baziikiddwa mu kibira kye Mabira Forest gye baziikiddwa ng'abaana basinga obungi babateekako chemical enjeru gye bayiwa mu ntaana ezo mass graves ne bagiyiwako ne badissolvinga mpola era kizibu nnyo. Era nga bwensabye ebibiina ebyolumirirwa ensi yonna n'okulwanirira eddembe ly'abantu nsaba nti olutalo nga luwedde ekibira Mabira kyonna ku sayidi zombi gye kiva ne gye kikoma tulina okutandika okunoonya nga tukozesa embwa eziwunyiriza ezikonga olusu okutandika okunoonya buli ntaana yonna mujja kukyanga ensi ezudde emirambo egyinza kuba kisukka ne mu kakadde k'abantu. Nkiddamu nga Yoseri avuddeko n'akabinja ke Ssezzibwa ne Mabira Forest on both sides tuteekeddwa okufuna sniffer dogs ezigenda okuba nga zisaakinga okuva Mabira watandikira ne gyakoma okunoonya mass graves ez'abaana n'abantu abattiddwa mu ggwanga nga tebamanyiiko buziikivu bwabwe ku biragiro by'omusajja oyo Muhoozi Kanyarugaba ne Museveni. Kino nkyogera nga nkirinako obukakafu nti abaana bangi battiddwa era omwana wabayawula nga tasire mu kulabika kimanye nti bebamu ku bantu abaziikiddwa ku Lwokutaano. Ensonga lwaki abantu bano battiddwa abamu badde beekyawakyawadda nga tebakyagala kumanya ng'ekiyinza okubawummuza obulamu okwe kufa ate nga baagaana okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okulya mu bukulembeze waabwe olukwe lwa Kyagulanyi Ssentamu ne basalawo babatte era Muhoozi n'alagira ne batta. So nga ate abantu bakola ebintu bino omu ku bo Kibuule ali mu ggwanga erya Amerika mwatudde mwazimbagattanidde nga endibota y'obuleega.
awo nawo nvuddewo ngenze maaso eno security alert eri mukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ba foot soldiers n'abakulembeze mwenna aba National Unity Platform mpulirize bulungi nnyo okusookera njala tandika ne balooya mwenna aba National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Jawufudde katono mwawandiika ne mukola analysis ne mukola report ey'okutulugunyizibwa n'okuwamba abaana abayinchuka kikaba National Unity Platform. A report ne mwagikola ikulembeddwa omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu balooya wepo ne bannakyo bonna abakola report eno. Era mwakwata report ne mugitwala mu EU enda ne mugiwako EU headquarters mu Uganda. Abasajja bonna abakazi basoma report ne bakwata ku mutwe. Bwe mumala okuwa report eno EU teyakola nsobi. Yakwata report eno negwako copy yosediti bahabula tabasira mutano wa kalekezi emutegeeza bibazudde mu kuwamba n'okutulugunya banna Uganda. EU yafuna ekyekango ne Museveni yeewuunya biki ebigenda mu maaso nga ate yali yeebuzaabuza nga afukaana bakimanyi. Oluvannyuma lwa Museveni okusoma report eno mu maaso g'abakulembeze ba EU era ne bamugamba nti nalina bugisimufungize twetaaga ote buli musibe genda eyawambibwa eby'obufuzi afulume komera ng'obudde bukyali nga bonna ba National Platform n'abantu abana bawambibwa. Museveni kye yakola yabagamba asobola okukola ekintu kino naye kwakwakulizo kamu nti mukendeeze ku bukwakulizo mwateeka ku mafuta genda linnya okusima mu bitundu bye Bunyoro. Bamugamba okukkakkanya obukwakulizo buno okusinziira ku lipooti gye tufunye olina okuta abantu bano. Era Museveni bwe yamala okusaba ekintu kino ng'amaze mu ripooti n'alagira mbagirawo nga nagisimufungize oluvannyuma lwa meeting eno. Museveni mu meeting kye yamala okutuula yawandiikira ebitongole byonna omuli ISO, Ssemwayo ne ESO, poliisi n'ebitongole ebirala batandika okufeffetta buli wamu ewali abaana bonna aba National Unity Platform abaakwatibwa okutandika okuteebwa bunnambiro. Naye kukakwakulizo kamu nti buli mwana yenna agenda okuteebwa gye bojja katono ateekeddwa okuba nga omumwago musibe nga tateekeddwa kwogera kintu kyonna kyamutuukako n'ebintu bye yalaba. Otherwise singa najja ku media kebere Facebook kebere TikTok kebere media yonna ne mujjako interview ono ayinza obutaddamu okulaba ku musana bayinza omujjawo mu butabatiisatiisa. Era Museveni yaragidde nti abaana bano bwe baba babaweeyo akasimbi akatono akali wakati w'emitwalo 3 ku 5 nga enziba mumwa baleme kwogera. Oluvannyuma lw'ebbaluwa eri ripooti Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakola omukulembeze waffe ne balooya bannupu gye baakola. So ne babalagira nti abaana bano bonna bamala bakwata abasinga bamala balabanye beri mu bitundu ebisinga obungi mu safe houses babatwale batandika display nga bitundu basula oba dropping bitundu ebyenjawulo banoonya amakubo agabazze waabwe nga nabo gisimufungize naye batedeka kwa kulizo nti okuddamu okwogera ekigambo kyonna engeri gye babakwatamu gye babasula gye badde batokyalinga kijja kubaviirako obuzibu obw'enjawulo singa banaakiwulya. So bwe mutandika okulaba abantu bamwe batandise okuvayo abamu ku abo abasurvivinze mumanye nti bayinza obutaddamu kwogera ekigambo kyonna okuggyako okusirika. Awo nawo nvuddewo njira mu kitege nti report omukulembeze gye yakola yatuuka dda mu international human bodies ne mu EU yatuuka yasatiza Museveni okutuuka okukola ekintu kino. Naye ate nga batugamba nti cow mentality yasinga okubeera okutawanya abantu bano ulira Yoseri kennyini wano wali okulya n'okukomba essowaani ulira bulungi nnyo. Nga sinagenda wano njagala bw'obanga omanyi ng'oli wankyukakyuka nga omanyi akabinja akalumba busiika oba kwe muli batemuliiko simanyi, but whoever knows this group please inform them before it's too late. Kubanga nze abantu abasinga obungi mukola ebintu nga mulumirwa ggwanga lyammwe oba mulina mission zammwe but I don't know, but not by information. Okusinza ku sources zange akabinja ako mukimanye nti waliwo omu ku bannammwe essaawa yonna ayinza obbalyamu ensimbi ng'olredi yatuukiridde eddaalo ly'okwerinda n'abagamba nti alina footage oba ebifaananyi byabo kubamu abaalumba poliisi ye busiika. So mwegendereze nnyo yonna gye muli abaakola ekikolwa ekyo nti omu ku mmwe
ayagala bawaayo in the names of kunufuna sente. So mutandika okwechekinga ng'obudde bukyali okusinziira ku information yange nafunye okuva mu tonzi zange ez'enjawulo. Mwabakola ekikolwa ekyo mukimanye mu kibinja kyammwe mulimu ensolima eyagala balyamu ssente nga yasabye ssente ye footage oba ewe bifaananyi kummwe abamu poliisi oba amagye gatandika okunoonyereza nga bafune mwenna. So akabinja konna yonna gye muli message yagadde ogiba before it's too late. Mwegendereze nnyo. Omu kummwe akolagana akabinja ka state okwagala okuwayo bamugesa okolete fudde n'abagamba nomala kunsasula mbawe mundatigire okukunoonyereza. So mwegendereze nnyo mwenna akabinja ako mbaje muli bati muli yadde no muli goso omuki I don't wanna know. So mutegere bulungi nnyo nti omu kummwe mulimu ensolima eyagala balyamu olukwe eweeye ebifaananyi byomwe abamu kummwe basobole bafuna okusanya wakabinja ako kinjagadde bategeeza ngo budde bukyali. Kati wano wali ekinyuso ekikulu ntandise. Mu nsonga endala oluvannyuma lwa meeting eri yatudde Museveni ng'amaze okufuna ebbaluwa eri Namutayiika. Wulira cow mentality. Mu nteekateeka endala Namutayiika omusajja ono ng'amaze okuta abaana bano ayina abantu bayagala balala okukwata era mu kibiina kya National Unity Platform ku misango emijingirire era addeyo mu nkola ye eri eya divide and rule blackmail atya anoonya butya waayungira Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine ku bujingire bw'abayeekera kenyini bwe yeetandikidde onabagamba ADF is Museveni, Kony is Museveni, Lakwena Museveni, n'obubinja bwonna obwa terrorist buli mu East and Central Africa Museveni yabufuga era yabusasula. Mwana yuno omutamiivu Bia Muhonziraga byagambye we can defeat M23 ayoso oliguli yasogamba kulayi yasega nti we can defeat M23. Ono Muhonziraga naga ati kale akabinja ka M23 kaba terrorist era bagale batusi banoonya budamu. So bakimanyi bulungi ebeera reverse psychology bakimanyi. M23 is sponsoring Museveni kenyini kubanga mutuusi noli munne Pilato ne Ruto yabegasseko bantu basatu. So don't be deceived. M23, a rebel group in Congo, is sponsored by Museveni himself. That's why Uganda, if we don't fight to fight for our country, nothing we are going to gain in that country. They are going to sell our minerals and to use the taxpayers' money to fund their mission to divide the Congo in two parts. Because they are targeting to take part of Congo where they are rich in minerals so that they can create another country using the taxpayers' money. And previously, the parliament passed billions of money to allow infrastructures in Congo on taxpayers' money. So, your mission. Kati kigenda maaso. Yoseri mu ngeri y'emu agenda kuwalizibwa okuta abaana abasigadde mu safe house. Naye agenda kukola atya? Member Parliament ng'oluwa National Unity Platform. Kansala ng'oluwa Unity Platform. Oli mukulembeza National Unity Platform. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abala mumpulirize bulungi nnyo wali crucial information. Tuzeeyo mu system enkadde eya Museveni eri gy'amanyidde ddala eri tactical eya blackmail kwayagala okukwatira abantu. One, bwe mwakoze ripooti eno gye mwadde EU eya kidnap eya torture nemutuula muli maawo nawule nga butandise omunyonyoogera kiyakoze n'addayo mu reverse psychology n'addayo mu bitabo bingenda kukwata ntya Kyagulanyi ono. Mujjukira tuzze tukuba bubinja bw'abayeekera bwe yateeka ku nuupu n'abantu babayagala bateeka ngo bayeekera kati kiyakoze n'ategeeza ebinja byonna byabambega abantu bano mbate naye tugenda kukola ekintu bwe kiti. Mulabye video eyafulumye nga bakutte family ya Naddu ne bagamba badde banoonya mmundu. Kintu kyekimu kye bagenda okukola ku bakulembeze ba National Unity Platform ne ba foot soldiers abamu. Mujjukirako bulungi eddoboozi ya Uganda Muhammad manya gagenze lwe baplanting amasasi mu nnyumba ye. Kati mwakirabye kye bakoze ewa Haji Naddu mu relative bagenze bagamba basakinga mmundu. Kati Museveni agenda kuddayo mu kakodyo ke yakola omugenzi Archbishop Luwumu. Remember, Archbishop Luwumu was blackmailed by Museveni's group. At that time, it was known as Fronasa. Ulira. Omugenzi Archbishop Luwumu yasigibwa ettoome nga Museveni amaze okusima ekinnya mu lujja lwa Luwumu ne bateekamu emmundu ne bamala ne bategeeza Amin nti Archbishop Luwumu awagira abayeekera era ne mu maka ge mulimu emmundu. Bagenda okujja okusima ng'emmundu weezire. Kati mwenna bakulembeze ba National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu emuli.
akakodyo ke kamu 7 kayagala okukozesa okuddira amaka gamwe oba ennimiro zammwe nga bazimenti zammwe bajje baplantingemu emmundu batandika okukwata omukwomu nga bateeka munda nga basabako ebisangosango ebyobuyeekera gye baagala n'okujja era bajje balumba ekitebe kya national platform nga basuubira nti waliyo ebikusika ebitaliyo. Museveni njera kugamba ku kitebe kya national platform waliyo emmeeza ne fayiro empapulapapula byebyo kateri kiriyo wayo kyamasiro ng'olowooza amasiro bateekamu mundu abaganda oba ng'olowooza empeo Buganda zonna zikuŋŋaanira mu masiro. Oyagala kulumba kitebe kya national platform waliyo fayiro na mmeeza teri kiriyo. So don't waste your time. That cow mentality, you need to think before you act. Stop thinking like a kid. Mulowoozeeko ng'abantu abakulu. Politics is just a game. Akusinga amagezi akutwala office. So si kozesa mundu amanyi tegali asinga embazi yewaata. Kati wano we tugenda. So mwenna Museveni yagambibwa ati tulina okudda mu nkola enkadde okufuna abantu bano. Kati yagambibwa ati tugenda kuddira kati kambazire ndiye Museveni musajja muyaje nnyo. Yagambye kati tugenda kuddira abamu nabategeezezza akakodyo okukujjawo poliisi ezisinga obungi. Temwakategedde nakabanyonyi temwakategedde. 1 economically tali bulungi. 2 ati abantu okuddamu okuluba poliisi ezofune mundu. Naye indirect waliwo kyesabagambye kikino wano wammanga. Nabagamba Frank Gashu bamuwa biliyoni emu n'entendeeza tannagifuna ey'okutandika ebijambya mu Buganda. Kati bwe bajjayo poliisi zino ezisinga obungi mu bitundu bya Buganda bano bakijambya ala tebakulembera Frank Gashumba kibawa chance okugenda okutema abantu nga bwe baagala nga tewali wadde poliisi n'omu asobola okutuuka mu kitundu ekyo with the time. Nkiddamu bwe bajja poliisi zebatandisa okuŋŋaanya bazijjawo kiwa bano abatemu ababijambye okugenda okuinvadinga ebitundu batematema bano nga tewali nga poliisi nze okuva kilomita nga 23. Kati bagezaako okujja poliisi eno 1 okuminimizinga ku expenditure yaabwe. 2 okendeeza ku bubbi bw'omundu bwandibaddewo. 3 okuleka mission yeri y'ebijambiyo okugenda maaso. That's why bali mu kuteeka abanyalonda buli kitundu kyonna ekya Buganda balita abatuusi mu Buganda abaliwo mbayitirivu nnyo kubanga abantu balina emitima gisobola okutta. Nze mukitegedde bulungi mufunye bulungi nnyo. Kati Museveni yabagambye bw'ati. Yabagambye tugenda sindika abantu baffe bagende balumbe police posts ezimu n'okulumba bu small detaches wabu barracks okwetoola eggwanga. Bamala obbulumba for already tuba twatadde mundu tuzaagala tuddire information gye tujjeri mu research gye bamaze okwatakanga bu barracks bamaje wabu detachi ne police tujja attaching na zine mundu gye tuma tuplantinze wantu tukwate ekiwedde kya Robert Center mu tumusibeko nti yabadde adiringa n'abantu bano abadde batandise obuyeekera. Kati bo bamale bakole report counter attacking eri ya Robert Kyagulanyi Center mu ya torture ne kidnap bagikwase European Union bagigambe omuntu gwe mbadde mufiirako eyabawa report y'omu kuba wagira ebikola by'obutujju n'okulumba barracks n'okujja government ng'akozesa erinnya ly'emmondo. Ndowooza Kyagulanyi ekifunye kye mbadde nkugamba oba mu kifunye kye mbadde bakugamba ayagala ku counter attacking report gye mwakola ng'ayagala kukola bamala okwatakinga poliisi zino ne budetach ne military barracks obutono emmundu zino ate bazikozesa ogenda oziplantinga maka g'abantu mu nnimiro z'abantu abaagala enkyukakyuka. Amalako ate ripooti eri gye baatakinze n'emmundu ze basanze eno batandika okukwata buli kiwedde kati bakole ripooti ba European Union ng'erumeka Robert Kyagulanyi Ssentamu National Platform nti basupporting obutujju n'obuyeekera ate European Union n'abazungu bakulaga nabo. Takitegeeza already report eri abagisse nupu ne Kyagulanyi Ssentamu bamaze okulonyera erinnya lyabwe nga bwe yakola ku mugenzi Idi Amin Dada. Kati Museveni ndowooza ebyokukola bikuweddeko wandibadde owummula mirembe awo nduddewo nnyo ebintu byokola byakikadde nnyo Fronasa system yaggwawo tuli mu digito bino ebintu by'okulimbalimba abantu okubuzaabuza abantu tadde ku social media okuvuma abantu okubabuzaabuza byakikadde nnyo. Kati ngenze ku information endala tulyoke tugende ewalala. Missing information. Okay.
tukyagenda maaso ndoza ba nupu leaders muna bategezeza musechuwalinga makaga mwe neje mukolera semwa ine isu bagenda kukola omulimu gwe bagambye tugenza njala tegezera bakulembeze ba national platform mwenna nti muganda ffe Kavuma Murushid yawambibwa wiiki eri ntegezeddwa okusinzira ku drone zange nti ali ku SIU ekireka ono yakubibwa mizibu era nga abuuzibwa kiki ekiddako era plan ki Robert Kyagulanyi Center mu gyayina n'abaana ba national platform n'okuba nti diaspora ebayambe etya naye okusinzira ku sources zange Murushid Kavuma naye abatunira kyamulinga Salambwa lya Nsenke kubanga talina kyamanyi musajja wattu talina kyamanyi ku Kyagulanyi wadde okumanya ku national platform kuba naye muwagizinga ye abadde ayagala enkyukakyuka so mwena amunoonya ali ku SIU ekireka naye nga mukube muzibu nnyo bali baagala mujjamu bigambo naye nga yalemeddwa okwogera ekigambo n'ekimu kubanga talina kyamanyi ku lw'ensi ye kati bw'otunulira abali mu kulya mu sitwaga olukwe batandise okwemoola nga Uganda olemwa kale awo nawo nvuddewo ekino mukitegere kati ngenze ku wano bw'omanyi nga wasavingako mu police n'owummula bw'omanyi nti wasavingako mu prison n'owummula bw'omanyi wasavingako mu UPDF n'owummula wasavingako mu LD n'owummula wuliriza nnyo if you know that you are Ugandan who served in Uganda police forces, prison, UPDF, and LDU, please listen very carefully. There is a mission which is well organized and planned by M7. Because as we speak right now, the man is in panic. He doesn't know what is next right now. He fears that all people who used to serve under these security agencies, they might gang up with other Ugandans to top up his government. So, through Semwai, ISO and ESO is planning a mass arrest of some of you who served under police, prison, UPDF, and LDU. Because he fears that anybody who knows how to use gun might gang up with indigenous Ugandans and other group to top up his government. Nchidam. Gomuna Uganda aliyeyo, ngomanyi nti wakolako mu polisi no umura, mu prison no umura, mu UPDF no umura, wepone mu LDU. Museveni ali mu kutya era asula alogotana nga yaloga mujjawe ndijobera ne mujjawe azizo omulyo nga akimanyi bulungi nnyo ewakani mu kibira katandise omumyuka simbi zimwe ku BMP alota alogotana nga avudde mu refugee camp Entebbe ne Nakasero emuwomera jobera nti yajjajjawe wetwogerede sawa zino ali mu kutya nge yabbe neyiba kubanga neyiba abamanye entambulayo n'ensula Museveni ono akimanyi bulungi nnyo nti abantu bangi nnyo sawa zino bamukyaye. He knows it. Museveni knows it very well that 90% of all Ugandans, they don't like him anymore. 90%. They don't like him. Including those who are serving in his government, including those in diaspora, and those who still in Uganda. They hate him and they don't love him. So Museveni is in fear that if all these people who used to serve in these sectors, they might gang up with indigenous Ugandans and chase him away from Uganda. So he's planning a massive arrest across the country to search and find whoever served under these groups of services so that you can be arrested and put under custody, and even you might end up killed in such operation. So mbategeeza Museveni ateekateeka okukola operation ey'okunoonya nakolako mu LDU, nakolako mu UPDF, nakolako mu poliisi. Akimanyi nti nammwe kennyini temumwagala, abasinga omungi temwafuna busiimo bwammwe, mukyabanja n'emisaala gyammwe, abamu amukowadde abatidde abantu bammwe, abamu temulina kyakulya naye nga musaavinze eggwanga lyammwe. So n'abakyali mu poliisi nammwe mwegendereze nnyo, ddala ng'okimanyi nti toyagala gavumenti munnange yogera bitono nnyo kubanga buli onawe mutuuka bamanyi ki ekyokukola kubanga Abanyarwanda beetoolodde buli muntu yenna. So mulina okubeera nga mukimanyi kino kigenda operation egenda tandika very soon gye bujjako katono nnyo. So ng'oli eyo nkutegeeza muganda wange nze byange bwe nti bwe mbyogera bituukawo
ate munawooza muti yatugambye bali mu kukwata baana babatwala babatraininga bintu ebitategerekeka wano nno nga nfundikira video ya leero njagala mutagingire omukyala gwe bayita Shami Malende ne baloya bonna abakola ku mulyango ku musango gwa muganda ffe Segirinya ne mukulu Sewanyana ntegezeddwako mu nsonda ez'enjawulo nti Yoseri ne gavumenti bali mu panic ekituufu tebayina musango bavunana Segirinya ne banne bali mu kwebuzabuza bagafu abaana bakuba kimanyi Segirinya omu ku bantu abali straight ate nga yagalwa abantu kyakola abakimanyi naye yalina omuteekako musango okumukakkanya ettutumu n'okuba nti yagaana okukola bye yalina okwagala okukola kati balooya bonna aba National Unity Platform abali mu kuwooza omusango gwa Segirinya muwulize message eno bulungi nnyo ekisookera ddala nfunye information eno ng'endaga nti ne mu kibiina kya National Unity Platform mulimu abantu abajja okukozesebwa state okulumiriza Segirinya naye muyinza obutabalabako mwategeddeko nti gavumenti egamba yagala kuleeta abajulizi nga beebikkiridde nga tebagenda kulaga feesi zaabwe obujulizi mwabategeddeko tuza mukimanyi bulungi nnyo abamu ku bajulizi bayinza okujja nga bebakunenga bali mu National Platform okulumiriza naye kulinnya kugafulumidde kwabaddeko Kazibe Bashir gwe sikyasobola kusikyatya kwogera kuba nakwogera dda nze nakusookamu Kazibe Bashir y'omu ku bajulizi abayinza okuleetebwa okulumiriza muganda we Segirinya Muhammadi either ayinza okwapialinga oba ayinza okuleeta amaloboozi ge naye nga amaloboozi gano agamba ayinza obutapialinga baleeta amaloboozi nga bakyusiza amaloboozi gano ku bantu aboogera naye nga obujulizi obutali butuufu kubanga babuliddwa obujulizi obutuufu obulumika yensonga lwaki ne gwe baleese okwogera physical yagambye bebamugamba okwogera mukakabika ke tabimanyi kuba tebalina bujulizi so balooya mwenna abali ku musango gwa Segirinya mukimanyi state terina mujulizi n'ogu bagenda kukozesa abo bakirumira mpi bbiri abatulimu bakozesa okujja okulumiriza omukulu naye nga bayinza okujja nga besibye obukookolo obutayagala bantu kubategeera nti bebbo ku bo naye nga Kazibe Bashir y'omu ku bo jerinnya libampadde ndoza mutegedde bulungi nnyo so balooya mutegere bulungi nnyo nti Museveni talina mujulizi n'omu ku musango gwalumiza ku Segirinya okitegedde bulungi talina musango naye bakirumira mpi bbiri abamu abali mu Nuupu be bayinza okuvayo ku obujulizi obuli recording nga tebaagala kujja naye nga ate bonna bufu so balooya mukitegere nnyo omuza kati mutandika okugobera kesi ya Segirinya ne ba witness ba high witness oba abalumiza Segirinya ebigwe bagenda okwogera amaloboozi mugawulize ganze bagenda kukwatibwamu oba okukyusibwamu naye nga obujulizi bwawa tebukwatagana ekyo mugenda kyebulirako naaga ngenze nja kubeera wano ngamba era nga mukitegeera bulungi nnyo nga bwentera okubagamba ebintu ebyo mukitegedde bulungi nnyo so nno butyo nakulabaka katuna baakyadde mukkiriza okugenda kwayo kuno enswaso etayanula yereega engalabe olusala eryayi ku nkolo luleetera Munyeera okwandaaza so nno mwenda butyo musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka asobole okuba Katonda amukingiriza afune obulamu tusobole okubeerawo ffenna kubanga ekitaffe olugero lw'ensembezaayo lutegeeza nti olusala ebyayi ku nkolo luleetera Munyeera okwandaaza ekivunulwa nti ffenna bannayuganda baagala enkyukakyuka tulina okufaayo nnyo eri bannaffe bonna kubanga buli muntu atuvaako ddi buddene nnyo mu struggle ne mu nkyukakyuka butyo mu Buganda buli ali eyo yonna agawumbidde olina okusabira nnyo Ssaabasajja Kabaka kubanga bw'avaawo kiba kitegeeza Obuganda busaanyeewo kubanga baba bagenda obusaanyaawo tebatudde kivunulwa nti obuwuka bwe tuyita Munyeera bweyagalira nnyo n'okubiika n'okwalulira mu bitooke kati olugero olwo buga nti omuntu yenna ajja n'asala ekyayi aviirako Munyeera okusaasaana ne famire yonna yennyini Munyeera afana amagire gafa tetuyita nti olusala ebyayi ku nkolo luviirako Munyeera okwandaaza kitegeeza nti singa tuviirwako omu ku bo kabeere Ssaabasajja Kabaka bannayuganda n'Abaganda tuba tugenda kwandaaza oba okusaasaana nga tetukyalinako muntu yenna atukubagiza oba atukwingiriza oba atukuŋŋaanya ffene wamu gwe tukkiriza mu ngeri eyo butyo nammwe ffenna abali awo bwe mbagambye nti Muzeeyi Nadduli tumusabire nnyo mu kalowoozo ka leero n'okuba tusobola omubeererawo mu mbeera eno wankubadde akyalina ekimusibye oba okwogera ebigambo bino naye nga ali mu mbeera mbi nabagamba Museveni akutta mu ngeri zonna akutta okyalinga physically emotionally economically politically socially n'akutta ng'olaba kati Muzeeyi Nadduli ali mu kufa mpola yakatta omwana
postmortem eganya okufuluma bagenze kunoonya mondo mu family kubanga bakimanyi nti omusawo oli balina omukolako cover up no covering information obutafuluma mukitegedde bulungi kale ndowooza sijja kubeera mulungi omu ku social media kuno njera bagaliza olunaku olulungi mukama bakumiratakumira mpeera tusinkana olunaku lwonna lwena abanjagadde okubateerayo ninga ku Sunday nzija before nga nfundikira omuntu yenna amanye byafaayo n'ayagala obimanya genda kugola Moses osome byafaayo bya Buganda bassekabaka engeri gye bajja bafaamu engeri gye basikizaamu bassekabaka oba bakabaka abaana abato engeri abakuza gye bakuzaamu n'engeri gye baatemaatemamu mu Buganda okufuna amataka waliwo ebuuzizaako botya ba abasajja n'abakazi mu Buganda abafuna mayiro ne mayiro z'ettaka bazifuna batya era bazifuna bassekabaka abaleka abalangira abato nga bafuga bana abakuza ne beegabira ettaka mayiga kye kitabo kyali mu kusoma mu kyennyini n'empuuna malungu eziri emmengo mayiga nkutumiddeko nnyo buli kyokola kyonna kimanyi nti eseekulaba abasajja betuta bakisingiri bafuna batya ettaka ba Ignatius Musazi bafuna batya ettaka bakabuusu bafuna batya ettaka bakakungulu bafuna batya ettaka bassa apoloka bafuna batya miles and miles of land ago bagafuna mu system ey'okujjawo bassekabaka bo ne basigazanga abakuza abaaliwo okutegeera ne beegabira ettaka kubanga tewali omuntu abakuba mukono kyekitabo mayiga kyasoma era kyagala okukola essaawa zino nga kiri mu motion nkutumiddeko ku Sunday uyimule mbulange emmengo twegweko naye before nsobola okujja either ku Friday njala otumira mwena abakyali mu struggle aba presentinga n'aba commentinga n'abakola kimu bali mu balire ddala timuvanga okwo abali ku social media ku Facebook TikTok wonna mwena batumiddeko mukama bankumire mwiraba